wano n'ensonga gye nzisa okwogerako si y'amaanyi, sigenda kulandagga nnyo, naye ensonga gye ngenda okwogerako ekwatagana ku bakyala. Anyway, kansooka okwebaza mwenna ba hustlers abali mu biyumba, abali ku byeyo buli wamu yonna mwonna mu nsi yonna gy'oli. Webale kukola, webale kuwatikana, webale kukatana munnaabwe, si yakuyiiya. Nga mmaze okubeebazaako, ensonga gye ngenda okwogerako eri ekyo eri emu. Ngenda kwogera ku bakyala bannakazadde, abawala, basiri queens, byonna bye mweyita, abali e Uganda, betwalekayo e Uganda. Ngenda sooka okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutukumira abaami baffe betwalekayo, mwebale nnyo era mwebalire ddala. Naye nga ekikulu, ensonga enkulu eri bweti, mugenze ne mwerabira ekintu kimu ekibavudde mu mitwe gyammwe, ne mwerabira ekintu kimu. Muzze ku baana abali mu kwekolera ssente zaabwe, muzze ku baana abaava e Uganda ne bajja bakole bapatikane mu bulumi, muzze ku baana mubanafuya mubamalamu amaanyi, baavaayo ne bajja batandika okuyiiya ekikumi. Tebasabiriza, tewali kadaama asabiriza, naye bwe muvuddeyo mubanafuya mubavuma, mubakola ki, mubavumira abasajja. Omuyo omusajja gw'onvumira namulekayo, sikyamwetaaga, gwe kozesa musajjawo. Kozesa musajjawo nga bw'olya bw'okola ki, bw'oyagala, naye totawana kunzirako kunvuma. Lwaki nkugamba totawana kunzirako kunvuma? Oyo omusajja gw'onvumira nze kati ssaawa zino muyita kimmonde. Muyita kimmonde. Bw'oliko gw'onvumira, gwekwata kimmonde ekyo, kozesa kimmonde ekyo, ekiwuttameketa kimmonde ekyo, wabula tonvumira kimmonde ekyo kye naleka. Omusajja ow'obuvunaanyizibwa n'akuwasa n'akuteeka ewaka, n'akuzaalamu abaana lukunkumuli oba omubabiri oba basatu. Ssaawa zino omusajja ow'obuvunaanyizibwa asobola okulabirira famire ye n'abaana be n'omukyala we. Omusajja ow'obuvunaanyizibwa tasobola kuleka mukyala we n'akwata ekkubo alinnye ennyonyi agenda akola obwakadaama, abo bakadaama bemuvuma. Omusajja ow'obuvunaanyizibwa takisobola. Omusajja ow'obuvunaanyizibwa akuteeka ewaka, n'akuzaalamu abaana, n'akulabirira, n'alabirira n'abaana bo n'abasomesa. Naye omusajja gwe naleka e Uganda, oyo gw'onvumira ekyo ekimmonde, talina buvunaanyizibwa, kubanga ekisooka ky'alina obuvunaanyizibwa bwamulema. Bwe mba nga wakwata ekkubo n'omulekayo, oyo omusajja ekyo ekimmonde kye bakuvumira, tekirina magezi wadde olunaku n'olumu. Nze kambabuulire bawala bannange, mulekeraawo okweraliikirira ebimmonde bye twaleka e Uganda. Mulekeraawo okweraliikirira ebimmonde bye twaleka e Uganda, kubanga tekirina makulu. Oba si kimmonde, musajja ategeera asobola okuleka mukazi we alekewo abaana, agenda akola obwakadaama. Ebyo nze mbiyita bimmonde. So gwe muwala munnange ali eyo ng'onvumira ekimmonde, kozesa kimmonde kyo, nyumirwa kimmonde kyo, n'akulaba mu 2021 nga tukyosa omukulembeze, oba munaaba mukyali mwenna n'ekimmonde kyo. Tebirina makulu. Kuzaalamu bazaazi baana, wafunidde obuvumu. Abasinga bakwata amasimu ne bagawa bakazi baabwe batutegeeze nga bwe bakirimu, nga bwe balina abakazi batuddeko batuvume. Tonvumira kimmonde, kozesa kimmonde kyo nga bw'owulira bw'oyagala. Mulekeraawo tuvumira ebimmonde. Bwe mba nakireka nga tekisobola kundabirira n'enkirekayo n'enzija nkole. Abamu tubaddukaku buddusi, abalala tubalimbalimba, buli omu amanyi. Okitegeera n'omulimba, n'omugamba bibi kangende nkole nkomewo twezimbe mumwe. Ekyo nze nkiyita kimmonde. Kati gwe mukyala ali eyo, ng'oli ku kimmonde, oli mu kukinvumira,
tonvumira kimmonde kyo gwekozesa kimmonde nga bwowulira bw'oyagala. At the end of that day ojja kuzuula ekimmonde ekyo kiki ekiri kitegeera mukwano, ojja kuzuula ekimmonde ekyo kyonvumira nti ya kituufu mukazi yawona ekimmonde. Abasinga tubeera nabo, n'obeera naye musalawo mukulaakulane n'omubuulira nno nga bw'omuwa n'amagezi ag'okwezimba, kitegeera ng'olina kumala bumazi mukubiriza nti munnaye tukole kino, okitegeera. Kati bingi ebitunyigiriza, bingi ebinyigiriza abaana abasinga, osingira ddala njogera ku abo abaalinga walina omuntu ogw'obeera naye n'omulekayo. Ebiseera ebisinga tubalekayo lwambeera, olw'embeera eyo netwesanga nga tetukyasobola kigumiikiriza. Naye ate bwe mba nga nkuleseewo olw'embeera gwe kimmonde gwe, ate n'enzigi eno ndi mu kwekolera ssente zange, ate n'ondaga nti gwe olina obuvumu obuwa bannamammonde banno essimu oba mu ngeri yonna banzireko banvume bannangira okukola obwakadaama, which is okay. Naye mutuvume empola bakyala nga mutuvumira ebimmonde. Keeka akalowoozo kange, mulekerawo okunafuya abaana abakola, kuba baavaayo ne bajja bakole, mubaleke, mubeere na bimmonde byammwe eyo, temubategeeza. Enjoy your life, temubategeeza, munyumirwe bimmonde byammwe. Yagenda okukireka ng'alina ensonga. Abamu babeera banoonya gawe okuba nti yeesonyiwa ekimmonde ekyo, nasalawo n'akirimba, bebi nja kudda twezimbe mmwe. So mubeere eyo bakyala, basere queens, mukozese ebimmonde byammwe nga bwe muwulira bwe mwagala, temututegeeza. Kyekyo kyembadde nziza bagamba bamikwano. Team People Power mwenna abagala Bobi Wine 2021 oyo mwafuna endagamuntu, twesangeyo munnaye tunoonye tukyuse obukulembeze, tulaye nga tusobola okukyusa obukulembeze, tufune ku mukulembeze omupya. Nkimanyi bannamammonde abali eyo abakozesa bassemammonde betwalekayo, bw'oba totambulangako tosobola kumanya nti ensi ekula. Kyekyo naye nga mbaagala nnyo mwenna abahasalazi abagumidde gye muli ne mukola ne mupatikana, mubeere bagumu. Kino ekintu kitulimu ttaano. Tujja kwambala engule insha Allah. Kimanyi ebibanyigiriza bingi, ebibasomooza bingi, naye tulina kuguma. Ate mpozi n'ekirala kyenaalibadde njagala okwogerako, mwe mwenna abali eyo ng'oli Uganda ng'oyagala otulavulinga okujja okutambula okukola, tebabamalaamu maanyi. Bino bye mulaba abaana be batta abafa, tebibamalaamu maanyi. Bw'oba otunuddemu ne Uganda abantu bafa mu nfa y'emu, nga babatuze, nga babatemudde, nga babakuba, nga babakoze eki byonna. It's happening everywhere. So ng'oba oli eyo ng'oyagala okujja okuhasolinga, tekikumalaamu maanyi ekyo. Ekyoba omanya nti buli omu alina omukisa gwe, ate Katonda buli omu aba ne kyeyamugerera. So togwamu maanyi kubeera eyo okugamba nti abaana bafa, abaana babakola we bati nno. Ne Uganda ebintu ebimu bituuka ku baana, ebintu ebimu bituuka ku bantu, mubalaba wano bulijjo nga babatemudde. So kyolina okumanya kubeera mugumu. Anyway, sooka okuŋŋaanya ebizibu byo, omanye nti olinayo ebizibu. Then ebizibu ebyo bw'obikuŋŋaanya bijja kukusindiikiriza okufuna idea eyo ey'okuba nti ekintu okiteeka mu bwongo, then ebirala bijja kuba tebirina makulu. Ojja ku ending up ekintu ky'okikoze, osobole okujja okole munnange. Si buli omu nti abonaabona, fayina babonaabona gye bali, naye nga just kusaba kwesabye. Ffenna tuyita mu mbeera ey'okusoomooza naye nga tugumiikiriza. So nze mbakubiriza buli omu munnange mu ngeri gy'asobola yonna asobole okunoonya muwogo
kubanga embeera gye tulimu omusajja ne bwanaakuwasa okitegeera baabo mbalaba ku Bukedde TV omulaba tatunuulikikako nno naye ayagala ayina ssente ogenda kumujja ensonga lwaki batumanyidde basema mmonde anyway kankomaawo nandaze nnyo mwebale nnyo bamikwano mbaagala nnyo bati mu hustlers mwenna abaana beekumidde mu biyumba ebyo mwebale kuyiiya people power mukitegeera saagala njogere nnyo eyo ensonga buli omu afuna endagamuntu